nti taata tewali fees naata, taata tewali mmere naata, taata ennyumba batubanja naata, taata kino naata. Naye ye kati awo bwe bambuuza ali taata kikaaki, ali what kind of tata is he? Agwawa because if even the children, we just imagine emyaka gino gyonna naye nga tata mwe mumanyi ali wali ne ku TV oluusi mulaba oba ne ku radio ne muwuliza oba ne mujjamu ne muyisiŋŋanya emmotoka ye. Okitegeera? Do you know how hurting it is? Omanyi bwe kiruma? Nze kati kankuweko example yange. Bino byadda. True story. This is a true story. Nze when I was working, nkola ki? Nkolera ku bantu. When I was working in Radio Sapienza. Nayina omwami gwe nayagala nnyo nno. Selector. Tembe nali njagala selector teyaliimu. Patrico. Munange ate saagala nze bakozi bannange yonna gye ntambulidde. Saagalangako mukozi munnange. Emusiru. Gwa saagalangako mukozi munnange ate oŋŋamba faaza. Anti yali akulira Sapienza. Sibukozesezza. Bwerabidde. Kaakati munnange omwami oyo yanjagala nnyo yandaga nti anjagala. Naye oba yali annimba. Simanyi kati gwogenda kunsalirawo. Yes. Omwami ono yanjagala naye nga nze simanyi nti alinayo abakyala abalala. Naye nga tayagala bandaga. Omwami ono yali musiraamu. Naye ng'ate alina n'abaana kuba nagenda kizuula nti omwana we omukulu omuwala yalinga like myaka gyange. Kati waba muwala we ali mu myaka gyange kuba musawo omuwala. Just imagine the women, the ages of the age bracket y'abaki y'abakyala be yali alina. Naye nga taagala nze ndowooza nkole ki? Mmanye nti alinayo omukyala omulala. So this is a man who always tell me nasuze wa maama era nga yonna gy'asuze oba yasuze wa mukyala namba ki 12 oba 12 aba wa maama we akuba essimu ali wa maama we nsobola okugamba nti gye yakoze eki kaakati awo sinaba kukola ki sinaba kati ki kino kyenkujjira naye nga tusisinkana mu jjaamu n'ennyanguwa ewaka n'envuga emmotoka yange n'ennyanguwa nga mmanyi nti oba oluusi agenda kukola ki agenda kujja ewaka kanziruke ennyanguwe mangu nfumbe nteeketeke ng'omukyala bw'akola ki n'ofumba emmere n'okola ki n'oboobeza n'okoomera n'okola biki n'oteebaka natulo ng'olinda geeti buli akakoona ku geeti n'ogamba bayeye ngende nzigulewo nti n'onteeka ku pressure eyo ndi ku tension ndi ku kikwegama siteredde mutima sikoze eki because ndi kulinda gwe nti nkwagala kati awo wenjagala okubuuliza omanyi bwe kiruma kubanga muyisiganya n'omusajja mu jjaamu oba okumanya nti olina omusajja awantu bwewati naye nga mweraba n'okweraba naye nga temusobola tajja waka. Do you know how painful it is? Kati nze abuuzaako yali anjagala yali tanjagala biri tuwe asobola okubanga yali akwagala naye nga ate okukugamba amazima did he fear at losing me? Kati nga naawe ayagala kuteeka ku pembeni obeerewo o either ngeri yali omusiraamu ng'ateekateeka kutongoza mu akize zonna mumanyigane mwenna nga mwemanyi oba nga yali alina byakufunamu oyinza oba nga waliko ebisima nga buli yali abeereddeko naawe ekyo kyeyakyogera nkyaziyoola oyinza oba abakazi be bonna wali obasinga obuyonjo wali obasinga olabika olungi okugatta amapeesa oba nga yali takwagala ng'amalawo obudde bwe naye okimanyi kyekitegeeza okuba nga mumiitinga n'omuntu buli kanaku mu jjaamu naye najja ewaka alinda toliiyo nodda ewaka nga fridge yajjudde biki n'alekawo n'essente z'ewaka nga byo ebyo bibaawo okitegeera naye gwe omanyi kyekiruma okuba nga mumiitinga mu jjaamu oba omuntu n'atajja ewaka leero enkya luli naye mu ssaga eno eya pasita Bugingo ne mukazi we ani asinga okulumwa kubanga Bugingo yasinga ojjogerako ate omukyala nedda bonna kubanga kakati omukyala ayogere ki fe abakyala tusirika n'ensonga zino nedda si buli mukyala anti si buli omu nti mukyala era si buli ayambala empale ti naye musajja akyala nga bali ku mikutu kuno no gye bali naye abamu boogererako nonsense nze waliyo ababeera kuno ne banyiiza ovuddeyo oyingidde obufumbo ogambye Mukama Katonda nti oyagala bufumbo Mukama akuwadde obufumbo Mukama abukuwadde eri ababunoonya ne batabufuna naye otuuse mu bufumbo otandise okwegamba
okudisrespecting omusajja akoze eki mbulu akubanga oyina akalimu because nawe okeera ku matya novaawo n'ogenda ku mulimu oba because oyogera oluzungu because nawe otuula n'abantu n'okola ki okitegeera njagala abakyala bano basalewo anti kati nze ndi mukulembeze w'abakyala kakati these are some of the things salawo ogambe naye ddala kino kyennyingiddemu n'amalako nakyo n'amalako kyennyingiddemu nnyingidde ddala maliridde kati kuba nani yayingira tamaliridde ndi ready no I'm just giving an example because bano bayingira mu kintu kino nga bonna beeyagala ku ssaawa eyo they were ready for each other and they were meant for each other naye sitaani ye yaleetamu ssente n'atabula okimanyi nti fe abakyala tulina we tutuuka ne tugamba ndowooza waliyo n'abalina endowooza ng'eno yange kuba bangi nnyo kati nze kanjogerere abakyala tiyayinza atuuka n'agamba naye mukama senga omwami wange ndowooza ssente zino zikendeeza oba nozimuggyako netuddayo mu mbeera mutwali kuba twalina essanyu so pasita bwe yafuna essente n'afuna erediyo kuba gwejjukira we yatundiranga afupeti n'atunda sabbuuni wa ddongolo n'atunda stiiri waya nga terina muntu asobola mwagala bambi mukyala Teddy mukyala nnyo gwe pasa Bugingo wedda wamulaba saamulaba ndaba bifaananyi anti nange byendabako naye bagamba abaamulabako otegeera nti bambi ono omukyala ate ye n'aguma nga teye mbooko nnyo ku bifaananyi byedda bye tulaba nti tewaliwo kale makeup ayinza okwakopagaalo n'ebiki ebyaliwo naye ng'era tabikozesa naye nga obulaba mukazi muki mulungi nti ate bwe batuuka mukama we yali abakwatirizzaako atandise obbasanyusa balabe obulungi bwe balabe wadde n'emabega bazze balaba obulungi bwe ne ayina we yayongeramu we bali badde babeeringa so happy ng'oba oli awo bejjukanya naye tata gundi ojjukira empale eri gye wayambalanga gundi ne gundi ojjukira akateeteeyi ka Doreen kali akaago okyegeera tibaali badde batuulako ku mmeeza ng'oba bali ekyamisana oba ddi ne bejjukanya ebintu ebyo nti ate eyo moment tebaddeewo moment eyo mumulabe mwazidde ne byonooneka sente zizze ne zibafuula balabe na balabe pasita aveerumu atugambe nti ayagala kudda kitende kubanga bekende bo tebamuddiza mwe bagamba mwe baani lwaki ogamba pasita aveeyo atugambe lumu nti ayagala kudda kitende mwe ba stakeholder mwe mwabitandika batugattamu bano basumba baffe mama Teddy musumba wange emirembe okukwata remote pasita Rosas musumba wange kati lwati tubiriimu mwe baani nga we mwali muddi bwe byali bitandika tugisondere ssente wakasonda mmeka tuzikuddisa nasonda ku zaagundi ez'okugula ettaka eza Pentagon ze nagaana nasooka kunoonya ekigambo Pentagon mu Bible nga tekiriimu nga kiri USA nga manyi kitebe kya America eky'ebyokwerinda kya Pentagon ngamba omusumba azimba atya kyaki etali erinnya lya kyaki nga teriri connected ku Bible wadde nga naye mizikiti bagizimba era amanya bagajja mu Bible Masigidi Answali Masigidi Muzamiri Masigidi Mudashi awo nembuuka nga omugezi w'e Kampala neŋŋamba sijja kuleeta era bwe kyali so kati I don't think nti pastor has to come out asooka alangirire nti addayo wabukyalawo no era wamma pastor Bugingo nze sirabamu sitaani yenna bw'obanga osazeewo okuddayo mu maka go go back atya yavaayo atya batugamba yasibasibanga obuntu bwempola mpola kakati wamma tosiba kati kwatamu gundi ogende ate nze nali njagala akoleyo ne katrick oba agambe nti mulwadde nnyo oba ki oba kwegamba ate bwe yeekuba amasasi bajja twala eri yeyeekuba ago agamukuba ombuziza ekibuuzo ndeka mukwana sinze nagamukuba bagakakuba ennyoko bagakube ennyoko obadde ogamba yeefuudde alwadde yeefuula oba alwadde oba yeefuula akoze atya musange mpazi afune egundi afune eddwaliro wane ddene mu Kampala muwe ekitanda ekyo ekimpatiira alabo babanajja naye nze nali muwadde option oka pasita butawuliriza namugamba mpe nali luli musabe miliyoni emu obudde amafuta tegaali ga bbeeyi kati era nkyaddamu mmuwa option yange njagala mpe miliyoni ezi
Zirinyemu kati ozirinyisi anti amafuta biki njagala mpe million yes ogenda ekitende ngenda zikosa bino wammanga sizange za kulya ngenda zikosa bino wammanga ngenda soka mvugeke muroka yange ngenda ekitende njogerezeganye nani mama Teddy nveewo ngende omugambe eki mama Teddy Teddy ngenda mugamba ebigambiro wammanga mami oli mukyala mulokole ye abaana bano tukiriza nti Pastor Bugingo yabazaale ate bagenda kukyuka nti ye naye byaliwo mu mbeera yonna gye yakusobyamu n'ebira naye abaana balo tubawe omukisa bawusinkanemu ku taata waabwe boogeremu ku ntaata waabwe newe neeba lunaku lumu banyumyemuko naye abawulire ebimutta kubanga asusizza okwogerera ku social media nga nebyagali tukola ki bwanakubuuza nti bo abaana baagala anti nva omu ku omu bwe nva ku oyo ngende ku muwala yani gift agifitaliwo ono omulala engineer bantu bonna ba engineer ngende ku oyo naye njogenda n'abala bwe naavaawo akasente kala ka milioni 2 kampadde nkakasanja bba ntambuzaako nga 2 ng'obatwalako out onyumya nabo nga noonya wano either ku Mesitiiru oba ku Serena oba ku Sheraton oba ku eno ekigo ngende mbuukinga eddina milioni ze 2 mbabuukingire nti Pastor Bugingo agenda kujja wano ne mukyala we n'abaana mmale emmotoka z'abalinzi teekemu amafuta ku milioni ezo 2 nze mugambe Pastor Bugingo ku ssaawa 12 olina ddina ku Mystery Hotel ne bawalabo ne mukyalawo togenda na kamera togenda muntu yenna genda weka ne driver muleke kale for security purposes genda ne driver wo oba n'omusirikale wo batomukiriza meeting yamwe tokkiriza kifaananyi kyonna kkubwa ekyo nali namuwera bwereere ekyo nja kimala bw'aba yatidde okukola ki okgenda konga kyamuzeza singa nagenda dde ekitende nga oli wadde omugamba naye kaatyayo munnange omuntu okutya kyasobola kutyayo kati nze nkubulye like it is like someone you've ever what you've ever been with yes ebyo byonna bibaawo naye nkubulye fe abakyala tusonyiwa era kyemmanyi ate n'okuba nti maama Teddy ayinza okuba yamusonyiwa dda kubanga ate yamanyi Katonda okunsinga engeri gyali mulokolera ndoza kati senga agiraga maama ndaba ku kimwami wange omwagalwa namuwonehaga kyovola yagamba empeta yange sikola ki kuba that is my husband oyo mwami wange ekitegeeza pasita ayinza okubeerayo nga yeesibye mu nzikiza ngeri baamutadda nga maama Teddy yamutadda nga kwegamba ye agamba bannange omwami wange wonna waanaakubira kasimu obanga alinda alabeko message lumu amuga ogamba otya mamimirako wange ye nga nkumisinga mukwano anti kyeŋŋamba otegeera bwokka soka nomugamba naye omanyi ensisika eriyo kale anti osooka nosika eriyo nosooka oteekako nga bubiri oba butaano nomugamba naye mulina kyaki temulina butebe maama Teddy nalabye enfuufu ebasumbwa ku kyaki yawe bagire amazzi baywewo kozi ali mukakajjo kakajjo waneeno ntebe lwo naye nalabye enfuufu nnyingi awo naye miliyoni ezo 10 muyiwe mukakokoto wansi otegeera nosirika newayitawo weeks ng'emu n'omugana naye bannaye zire enviiri zannyumidde nnyo naye mbadde njagala ogende bakkoleko ofune gundi awo biki ate ngera okyuseko kode wardrobe yo nga mukyala wo musumba biki kati olwo otandise omusika n'oteekako obutaano awo newayitawo gundi bo bigamba bo babyagala oba tunyumya kiboozi naye I don't think ebyo byonna nti bambi Teddy mukyala Teddy byakoze eki it's what she wants because when they started they had nothing when they started they had nothing but I think she values yeraba nti mukyala wa value and indeed she is because batandikira wali eriwo wali tosuubira nti yali badde omukyala yenna batono nnyo abaguma paka kusaawa abaana bakubire ku muzeeyi akasimu kuba nekimutta agamba abaana tebankubirako wadde ne kasimu anti bo oba tebakubye gwokubye gwoweerezaayo ka message bino byonna byali baddewo naye senga ye yasigala abaana buli mwana amwezayo ka message you know what I love you my darling how are you oli bulungi sebo omusasi bamukuba makube teyakeekuba kale we bamukuba amasasi abaana tebagenda anti kati ye yasigala yakonectingako nabo bannange kambabuulire mutumenya mu relationships wali obaddeko mu relationship ng'ogirimu weka
kati waba taata ye yavaayo naye n'alangirira bye yalangirira omwana ayinza okutya okukola ki omuweereza message and whatever naye kaakati gwe taata teekawo embeera oba omanyi mistakes zonna zaava ku ggwe kati gwe teekawo embeera naye ziba tezaava ku ggwe kkiriza osiriwale ozzeemu kye mbadde ngenda okukubuuza ensaga ya pasita erimu parties nga nnya erimu omukyala erimu ye pasita erimu abaana kale tuteekemuko ne church naye si nnyo naye tugiteekemu kubanga be bantu bebabaddemu ani aba breaking a silence ani abavaayo agambe nti bannange ekimala mu nsonyiwe anti pasita yalina okukikola ekyo kubanga ye yasooka okireetanga nnyo ku kituuti ye yabireetanga nnyo ku kituuti kuba n'abaana okuvaayo baavaayo taata amaze kwogera baavaayo n'abaana okwogera wenoyo munno n'omulangira ekikulukuto bannange n'omuyogera byonna ebyekisenge oli n'avangayo n'akola ne programs nga akuba mukazi munne nga programs zonna zaleeta alabika banyumya n'omusajja n'abimunyumiza obukyafu bw'oli nabiki kakati gwe maama omuyonjo n'omama omugole bwe yagiranga adda ku TV anti byebyo byenkugamba n'akuba naye nga kitegeeza batunda eri ne banyumya n'ono bwaliwo yali atonda engoye n'akuba balina program ku Soroti awo okuba n'olanga business yo olina omukuba essimu n'akuba ntunda engoye enkadde omukazi omugole n'agamba jangu wano waliwo omukazi avuga emmotoka pulimo enkadde yagula ebigoye ebikadde anti olwo mama Teresa yavuga pulimo oba yali pulimo oba yali ki yali pulimo yali ki pulimo bambi new model wano waliwo omukyala avuga pulimo ebyo bigoye byammwe ebikadde by'omuwino gwe bobireetera naye nga bituufu byali bituufu makulu aprovokinga olaba ne mukama naye amukozeemu omulimu aganye kiki kyamukoledde aganye muwa omwana oba ayagala oli otayagala kuzaala manyi ki bambi ninga yawulirako that story but I don't know how true it was because mpulira nti story yaleetako n'omuwala muwala we one of bawala be najja mulumba awo nti whatever my mother okitegeera so I think it could be true naye nga yali avuga primera yali mukyala otegeera so naye njagala kwogerako eri abakyala nedda okwambala ebikadde izi you know ne bweyambala tolabangako abambala ebipya nga tebanyumye naye nenyambala omuvumba gwange nenyuma okitegeera ate naye yeebaze mukama nti ate yali badde ate ye afukamira wansi kubanga ate ye yeebaze nnyo kuba ate waali siwalina okubeera amanyi kye yakola yo okutuuka ekyo kyali yasaba nnyo yagenda nnyo ku maviivi sikusaba yagenda nnyo ku maviivi talina bye yasaba yagenda nnyo wano maybe because ayinza okubanga alina balooya bano abo byalina okwebaza kubanga waali she's not meant to be there not even a quarter inch singa yaliwa genuine singa yaliwa ddala she was genuine okitegeera bwabanga katonda ffenna gwe tuwe tusinza tayinza muteekawo tasobola pakyo awo wenyini we tubadde oba we tukyali wiiki eno ewunzika twabadde n'ekivulu kya pasita Bugembe naye pasita Bugembe pasita Bugingo y'omu ku bapasitazi ababaddeyo naye nalabe pasita bwe yakomyeyo ku kituuti ku Sande n'akuba abasumba oba yagikosanga opportunity akubeemuko ku basumba omanyi abadde addo bakubamu abayisamu eggaali mbwe abasumba tebazze ku kivulu kya Bugembe talina kyaki gyatayimbiddeemu wano mu Kampala acelebratinga 20 years ne mutajja ku kivulu kye muli babi nze wano bankuba amasasi ne Richard nga afiidira obuweereza temwansaasirako nali mmanyi nze kagwe mutayagala naye nakizudde ne Bugembe temumwagala ng'akuba abasumba baano mu city the so-called big pastors because they didn't appear but we don't know whether were they invited or what do you have to say? Nina ekibuuzo kimu kye njagala osooka obuuza. Pastor Bugingo was asking or saying whatever he was saying as who? Is he the spokesperson of Pastor Bugembe? I think is he the personal assistant of Pastor Bugembe? No. So he's telling us, he's asking in which context? As a pastor, one of the leading pastors in the city. Has he had Pastor Bugembe complain? No, not at all. Has he, I mean like, was he, bamuwadde permission yogera maaso
okwogerera abalokole bonna I don't as think. pastors. And it's not among any denomination of balokole. Taina chibina cha loko nechimu chagwamu. Not even Bafo, not even National Born Again Fellowship something. Taina wagwa. Bwebwo obuzibu bwe tufunye ne bannaffe. Bajja ne bayingira mu kintu n'alowooza kati amanyi nnyo. Bw'anyumyako ne pacho ne bamulaba ennaku 2 wiiki emu ng'atambula ne pacho n'alowooza kati amanyi nnyo pacho. Kati kantandikira obbagambe ebikwatagana ku pacho. Oba okitegeera kati kambagambe n'ebikwatagana ku pacho. Naye nga tamumanyi. Ku kansala w'e Lubaga. Okitegeera. Naye ani yatambula when they were enemies with Bugembe kati mulero mbu lwamwagala ennyo. Era ne Bugembe yabadde ku kivulu ng'ayimba omanye abayimbi bantu bazibu. Agira n'ateekamu kavaasi wali. Pasita Wanjisa mulumu eggaali. Olimba yakamujjukiza. So kati they have also been having eggaali nakusonyiwa naye kati mpaayo kyompa. Ne oli ne bamwa microphone. Ngenda kuteera ku Momo ande ekivulu wakiranze na MTN ngenda kuteera ku Momo. Nga byanyumya nasubiddwa. N'emirundi mingi Bujingo oyo. Yabaddeyo Bujingo. Nali ensonga lwaki? Makula. Oba yabaddeyo. Cheka Makula ali lubuto samulabi. Naye kaakati naye no naawe bana ayagala ebyononese. Kubuuza ne Makula waligambe nedda. Ate omukazi abasinga abakazi abatambala ne babbaabwe bw'atabeera ku concert bwetyo ebiseera bisinga abakazi baba bazito baba mbuto ate juka tukimanyi ffe nanti kati ekitendo nali muzito nga ntambula nga wali tondaba wali okola naawe olina kuziba kaka tokyakola naye that is it. Pastor yabadde anoonyesa mukisa gwaddamu kulumba bapastors bano oba bapasta bajeemye ekivulu kya Bugembe. Nedda mukulu Bujingo bambiye abala nnyo mubazi nnyo mu bapastors bano bonna senga baali bakola ekyono buno. Kati abadde alabye bambi ng'abuze nnyo mu mawulire n'agamba nkomyewo ntya kati jjukire ennaku zo Pastor Serwadda yabaddeko. Pastor Serwadda abadde alina ki ekitrendinga? Mb'owasa muganda bannange ensonga Pastor Serwadda yabaddeko Jamada onajjamu nayo Jamada ng'alumba bano abasiraamu bano abadde nga boogera kwatagana. Naye yazzeemu n'ayogera ku kino ekyokuwasa simanyi mwannyoko and what have you. Kayanja nga yakamala ekya Benihini nga naye abaddeko kati ng'anoonya ye waagwa talabawo nga tebakyamwogerako. Ate tutuno tunaatera ogenda mu kalulu 226. Okyegera alina okwogera State House emanye nti ajjeyo ettooke likole ki. Erigenda omutambuza mu kalulu. So kakati abadde alina okuvaayo ng'anoonya comeback maybe asobole okubakola kubanga kakati mukatugambe yamwagala ennyo nga nabo badde ne biifu yaabwe. Okyegera ate nayo nga tennaba nakuterera kuba tetumanyi mitiba gyabwe oba yatereddeko lwa show oba okyegera kati kubanga there was a time when Bugembe nga music wetakubwa nakubwayo nga bamugjamu. So nze njagala kumubuuzanga njagala sooka kino ekinyinza okukiraba mu 2 we oba 3 we oba what traffic onfuna bulungi nti gino gyabadde 20 years of Bugembe singing okitegeera ekisooka njagala kubya abalokole muli bantu bazibu nnyo abalokole ye mulokole omwana munne n'ategeka kyo naye nga buli kata kubagamba mujja kujja agenda mu buli kyaki n'abayimbira bonna ne bamufuuwayo 10,000 oba mmeka ne balaba basanyuse nnyo ne balaga nti basanyuse nnyo ne balaga nti n'oluyimba balwagala nnyo naye abalokole bazibu n'obatwala kafido didako ne batakajjuza naye nga tulina abalokole bameka nze kyova olaba nze nalekeraawo okola n'obwa MC yakikola bambi n'ayimbira obutebe n'ayimbira obutebe naye nga bakulaga eno if you brag about God ng'obasanga bonna baluyimba oba bakola ki mbaga zaabwe mu mikolo egibeera mu makyaki naye abalokole balina emitima emibi abo tebeewagira that is one. So should we send it? Olaba baleka ne ba producers baabwe ne bagenda mu ba producer bana which is okay naye. Yes. Tebewagira. So mu ngeri emu endala kubanga kyabadde kyabutewagira. Otegeera. Kyabalokole twabadde tusubira wonna okujjula baki naye twalabye abantu ba bulijjo baffe bapachoto. Ati Bugembe wa bulijjo yafoka ajja nnyina ate okusinga. No siganye. Naye omuntu wammwe abagambye 20 years aludde n'okukola gundi lwaki nga ddala omanyi nti yali ayimbyeko ewuwo oluusi ayimbirawo togenda n'omusupportinga. So ekyo kimu bayinza oba ekirala ziyinza okuba ssente nga yateeseewo nnyingi nnyo nga tebasobola otegeera nakyo kidde eri abantu bano nti wemba mutegeka shows zino mutegeke abantu wammwe kubanga abaana abalokole nze omanyi nti abalokole be bamu ku bantu abanditya n'omutima ogulekerawo promotinga music
omulokole ajja nakkaabira wowe munnange Yesu anakuwa omukisa gy'obeera yasasula n'ennyumba ye bakolera mbaga otegeera na mikolo we bandeeta emikolo gyabwe mbanirawo omukolo omulala gwongugaba gw'omulokole abalokole n'akaaba wuwiyo we Yesu banange Yesu we Ibulayimu n'esimanyi Yakobo n'ebiki basi tulo okukkiriza nti buki Mukama ajja kikola atandika omukolo nga talina wadde ssente ng'agubalidde ku banne agenda kwanjira anakola budget ya milioni 5 naye nga mulokole nga talinaako yadde n'atandika okuba amasimu paka ku ssaawa esembayo ne mutuuka n'okusimbula okulinya emmotoka egenda nga temunagula tanka temunagula simanyi kino temunagula kiri nga yagamba waliwo yansuubiza okumpeereza waliwo omunokole yantwale nakifumayo nawuli obusungu lwaki tewaguleka nze ninagwe nankosa ekintu kyasikolanga nenyimiriza abako ne mbajjamu essente tusooke tusonda omutwalo gwatata nga teguliyo kale bantama so mu mbeera eyo eyinza okuba nga abalokole babadde tebalina ssente nakyo should be another factor. Yes, then n'ekirala kikino ye Bugembe ekivulu kyabaddeko sponsors sikyo bayinza okuba sente ze yajja mu basponsors yabadde teyeetaagayo nze nalabyeko nina be nalaba ng'ayinza okuba Bugembe because waliwo shows ze tukola n'ogenda omeetinga ba sponsors prior to that day agwatebo milioni mukaga nofuna n'ogenda okola kikubanga nalaba ne mutabani wa Pastor Kayanja yagendayo namwa contribution Pastor Kayanja Junior Robert yes yaliyo okyegera namwa contribution kati tumanyi bayamwayo bukadde 10 oba 5 n'abalala ne bamama fina n'abalala betutamanyi kwa Bugembe mukono g'amafina okitegeera nti n'ekirala kikino ye Bugembe nga bwe tulwana nti abantu tebagenda mu mabaawo bwavuddeyo n'agamba nti tebamwagala nti tebagenda mu mukolo gwe ye yafaayo genda okulanga mu kyaki ezo ez'enjawulo nti bannange mujje ye nga ye yeerwanako kubanga ennyimba ze tujja kuziwulira ku leedi naye ozza abantu n'obatuukirira ekyokuba nti nno bakumanyi kati let me give you an example nti MTN tugimanyi badde ebbanga naye it is a very big brand ne Coca-Cola bali badde tebalanga naye olaba n'omugenzi yakugamba I am a brand I am a Coca-Cola I am MTN simanyi biki omugenzi balangana n'ekiteetaagisa okitegeera tebakoowa kitegeeza kaakati ku saa zino nakooye kana akantu kawe whenever you checking your balance nga bakuteerako mbu simanyi sasula sente bweziti ogenda kulaba omukolo gwani Desire Luziina ne Levikson bitukwatirako wa otegeera nti okumanya nga bo bali balanga nti ye Bugembe yafaayo okutuukira makyaki ezigano oba yagamba nze ndi brand ndi kibajja kwereeta ekitegeera n'ekirala abadde alinawo music omupya gwawa abantu kakati ekyo njagala osembyayo n'ekirala what do you put on the table what do you have on the table kanjogerenga gundi zali weyabuuza abayimbi bano bamanye tinaffe abantu tetuli basiru sente zaffe zituluma tojja kunkomyawo nga Katonda w'abanaku namulaba simanyi biki byonna nabiraba buli kimu nkirabye nzije nkole ki ate n'ekirala abayimbi nze bantamye video nagirabye weetinkula weekola biki kati nzije ndabe ekyeyo kyengenda olabe tova ku TikTok tova ku social media unakunkulaba nze nyininga bwe nako abayimbi ku mikolo kujira emikolo jembera ko kwa nako yechoze ni beki so waliwo na kinene weetinkula weekola bicha wolere kati nzije nkolechi nina abayimbi kati bembalira kuno bensobola okgenda n'endaba kubanga tabeera mu bantu yeekwekera nga celebrity bwe yali badde naye kwegamba avaayo okujja mu mulabe nga ddala mu butuufu mukola ki nga mumwetaaga mwinamu ennyonta naye waliyo bali abajja nga ddala mu butuufu kaakati nze nina n'obusungu okushoya maama gundi yakaggwa alimba ene y'abaana bato tonkutula bulungi tonkutula mama ise wano mamba mukamotoka yesiganye yali nkadde nabiki naye ekyasinze okunnuma okuparedinga Kenzo n'oli omusajja mbukakati mbuki olaba that is obusiru naawe agenda kusomesa omukulu omukulu agenda kusomesa baba akalulu kesembabule mwabba akalulu kesembabule baba n'akabina wuuyo kageze omulabye so pacho nengera kujompe ku namba ya gundi bamwitani general Rwashande siri size ze naye nanyumyako naye pacho waliwo another factor bujingo ng'oyombesa abantu tebaze mu kivulu kya Bugembe
Bugembe juzi abadde kyajja akole concert yalina extensions oba zaali za mirundi 3 nzijukira concert yatandika ku Africana concert eyo neddamu nebira ku church we yalagamba no sente za kuzimba church abantu bajja najjuza goli simako dikatonda buba luli bajja yote bazze luna kuba lutalo nacho kuba to mulokolo gwo ino kusoko kukiriza okusi yes asege mu kivulu kye kimwe ekyo Bujingo mwe yalumbira Bugembe nti yafukamira Mama Fina obajjukira Mama Fina yaleta sente nga stage eri waggulu bweti Bugembe nafukamirako asobolo pickinga sente nagambe viviro lifukamira licho musamize kati yamanya atya sente zonna zakwata zabadde nga akwata zonna oba temubeeranga mwezi Mama Fina ezijjira mwezi abasamize obange eggulo limu oli oba wa Illuminati oba ki yabadde yazijjewa Mugundi n'azireeta naziwayo mu kyalo ate gamba tomanyi nti lumu Mama Fina yalabisaako ku Bujingo oyo mulomberwa Anko Kato yamuteekako emikono amusabire n'atagwa kati ku mizimu egiri ku Mama Fina nali nsuubira okumusabira agwe kitegeeza Bujingo ujja tukuba mpewo either talina maanyi amafuta baba alina mafuta alina parafini otegede kubanga omukazi yamugamba nsabira ebigambo by'owulira si bigambo bya Pachoto yamugamba nsabira ebigambo bya Kimbowa Mama Fina yagamba Bujingo mulumbero Anko Kato nzijukira nti nsabira era gwolibe namuwana obweyamo nti gwolibeera ng'afudde Bujingo n'ateeka emikono ku Mama Fina gwe tumanyi akulira abasawo mu Uganda twali tusubira emizimu okutandika okwekyanga nenze abuuza kankubuuza ekibuuzo bukyatandika okusabya emyaka gyonna gy'asabiridde abantu era bwe yali olabyeko ng'amusabidde nangwa wansi tagwisa kakali lwaki gobadde andi bwe nakirabirawo wala walimu okugwisa omusawo Omuganda kitegeeza tagwisa naye kirala waliwo kyemanya leero okubuuza mu ebyo byayogedde yagambye nti bwe nafiirwa Richard we nategera nti munjagala era saagalwa wano naye mbadde manyi mu Kampala nzenze kagwe batayagala naye ne Bugembe kituufu pasa tebamwagala oba ye byakola biri muti butamwagala ye lwaki yakikonkuludiinze bw'atyo maybe abantu balina ensonga zaabwe ze baalaba tezaali genuine ekyabamaybe nga akapande kasoma magi akapande wasomye bubi koza kalima kagama kipande wasomye bubi kubanda bake kali nabane muhoze nako ezo naye yakateekawo nakapande wasomye simanyi bati akapande wasoma maji kasoma maji okay so mbute bamwagala bambi teraba bamugira nenze lwakuba nanija kukirizigana naye senkubuga yatugamba omusajja tasowana kutuula egundi zimusiiwa amasasi banga oli amuwahaga nga kitalo musumba baba atega kuba mu nkovu ensuwe misi z'amasasi obuganga bukubalagala mu mugongo bukwokya ne kooti we yajambala kale badaffe bwe bitono bibiri simanyi oba pastor Bujingo yagadde kuyisizaawo awalumbe ku bapasitors abalala kuba badde aludde okubakubamu ate nabo bennyini babadde ennaku ze babaddeko kati ayinza oba bayagadde kubayingiramu naye addemu awambe oba ayagala kudamu kufuna kali akasente komanyi obulungi nakyo kisoboka akatambuza struggle ye mama Bugembe gwabadde ayandira struggle agikoledde atandika tuli mu mbozi ya struggle bwe baddamu ku kayimbako abaana ba struggle n'abeegaana nti tebamanyi kayimba kaali kati ako engule tuliyambale engule tulizimba bwe kaatambula ennyo n'abamusajju wesaabitegedde kati struggle n'agyegaana siibula abantu mbaagala nnyo mwebale kusigalako nga mutulaba mubeerengako paco bwentu bwe mbaagaliza olunaku olulungi kale mwebale ddala mikwano gyaffe mukama abakuume bye